tambuza vidiyo eno ku kifuba etuuke wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Taata President ffe bakadaama ssente z'okukuba campaign tuziteeka ku namba ki ez'oggulira abantu amazzi n'ebyetaagisibwa namba ki? Ndowooza obiwulidde ng'okyali eyo abaana bali redde. Bagamba nti yadde tuyinza okutabaawo ffe okuba nga tulonda nga tuli eno gye tuli yonna nga tuyiiya akasente. Ensi gye yatusindika okuba nga tuyiiya obulamu ffe twagala akawunti ey'okusindikako ssente enakola kampeyini nti ssente ejja kuyambangako abaana bali ku ground wakiri banywemu ku mazzi. Okitegeera? Wakiri banywemu ku lwendo lw'amazzi. Nti nno tukikoze nga tetuliko agamba nti oba batusabye. Tetukikola nti oba nti teeka tulina okikola nti nedda. Tukikola mu mutima mulungi. Tukikola kyeyagalire. Okitegeera? Abaana nno bali redde. Abantu munnange ensi ekoze ki yabafunza n'ebatuuka ne banyigira ku kisenge era kati essaawa yakakati yakwenonola. Oli yakamala kusaba akawunti ono agambye nti bannange ke kaseera tulage omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nti obukulembeze obuliwo bwatutama dda era tuli beeteefuteefu okusonda n'aba kikumi tuteeke mu kampeyini zigende mu maaso. Bibino obukulembeze bwatongozza okufundraising for campaign badde njagala tulaga omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nti bannayuganda tuli bakoowu era tuli beeteefuteefu okusolooza nnusu ku nnusu okuggyawo obukulembeze obutunyigiriza nga bannayuganda. Ekibiina mbadde nsaba wafunikewo olunaku olugendo tongozebwa bannayuganda okusobola okusonda okuva mu disitulikiti ez'enjawulo okufacilitatinga campaign ezigenda bagobako ekizibu. Njagala bannayuganda balage Museveni nti bakoowu. Njagala bannayuganda balage Museveni nti ekimala kimala. Era njagala bannayuganda balage Museveni nti tewaliiwo abawubisa wabula bo be baasalawo nti ekimala kimala kubanga bano abantu bakitwala nti abantu ssekinnoomu be bagenda balimbalimba bannayuganda nti Museveni mubi ate nga bannayuganda babawadde otulo. Tetuliira mmere mu tulo era siwaliiyo mugagga nga yeebaka nnyo otulo. Baleme balimbisa tulo bannayuganda kubanga tewaliiyo katale ka bujonjo. Abaavu bebe bafu tewaliyo mugagga mwe bafu. Omuntu anagoba ku nswa agamba toli omulalu lwaki bakirumira basiiba bakola basula bakola era nga ne bajja okwogerako ku panels ez'enjawulo oba mu summit ez'enjawulo ez'ebyenfuna bakugamba nnyingira ewaka ssaawa 6 naye nga 11 nina okuba nga nfulumye kyokka ate eyo gavumenti ekugamba nabawa otulo musooke mutulageyo akatale k'obujonjo. Musooke mutulageyo akatale k'obujonjo. Oba singa nkuŋŋaanya obujonjo bwange ono sala agulaagula buli kimu sala osobola okugula obujonjo bwange. Laatiri y'obujonjo ogigula ssente mmeka bw'oba togula bujonjo? Bw'oba togula sawundi zifuluuta kakati mbuulira omugaso gw'otulo nga nte neebakidde Makaya. Ab'e Masaka beebake otulo mwabawawamula buwawamuzi temwabazuukusa mwabatema bijambiya mwabakuba bubasi ku mutwe. Kakati mbuulira omugaso gw'otulo ng'ate n'abajjega tubayita beebafu. Bannayuganda baleme balimbalimba na tulo. Tulina okulaga omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nti tuli bakoowu era tewaliwo muntu yenna atusigamu bigambo bya njawulo okukyawa gavumenti wabula ebikolo bya gavumenti bye byatukyaya gavumenti ate nga tekyaswa kutereeza kyekiseera tuleete omugole anaazaala kubanga gavumenti eno bweba mukyala etuse mu menopause ate nga tannatuzaalira. Kitegeeza tugenda kubeera bagumba lubeerera. Ani anatusikira kya buvunaanyizibwa bano tubajje mu system ya generation yaffe tuleete obukulembeze obwa generation yaffe kubanga bwe bujja okutegeera ebizibu byaffe.
sooka obuuze Museveni lwaki mu nsi z'abasiraamu bambasada otwalayo basiraamu nti be bategeera ebyobusiraamu kakati lwaki mu generation y'abavubuka agikulembera ate abeera mukadde obukulembeze bw'ekibiina tubadde tusaba Bakama bange watongozebwewo omukolo ogw'Abannayuganda okujja okwefasiliteetingira kampeyini ezigenda okututambuza. Bannayuganda bangi baali yagadde okubeera ekitundu ku kukyusa ensi yaabwe. Bannayuganda bangi baali yagadde okubeera paati ku byafaayo ebigenda okukolebwa. Olunaku olutongozebwe mulabe bbaasi bwe zeesomba okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga Bannayuganda bazze okuleeta amafuta agagenda okuvuga kampeyinizi nga Bannayuganda beesombye mu bungi okuleeta amafuta agagenda okututwala mu Uganda empyaka. Siwali ataali yagadde kubeera kitundu eky'okugenda mu Uganda empyaka. Kakati Bannayuganda bonna baagala okubeera ekitundu eky'okugenda mu Uganda empyaka. Nsaba obukulembeze bw'ekibiina olunaku olwo lufunibwe. Bannayuganda kwe bagenda okutongoleza okufandinga okugoba omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Bannayuganda bonna bakoowu, ab'olukumi bakoowu, abatalina kyakulya bakoowu, abaaki bakoowu. Kati bonna baali yagadde okubeera ekitundu ku kuggyawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Era n'abo abali babatalina baliwerekera ku abo abali babalina. Muliraba bbaasi, muliraba takisi, muliraba ez'obuyonjo ezigenda okwekuŋŋaanya ku lunaku olwo ku kitebe nga Bannayuganda bazze okukola ebyafaayo ku kutema evvuunike ery'okugoba obukulembeze obubi obwamusinga. Olunaku olwaleero masanyu meerere eri leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi. Jjukira yakulira oludda oluvuganya mu gavumenti, ye spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform era ye mubaka omulonde w'Nakawa East omukulu Honorable Joel Ssenyonyi. Olunaku olwaleero afunye masters degree. Kankutwale abadde awerekeddwako mukyala we ne mami we. Oba mujjukira bulungi na even the other time around era yali ne mukyala we ne mami we nga bamuwerekeddeko okubanga munnange yes atuuka ku buwanguzi. Olunaku olwaleero tumuyozaayoza omukulu Honorable Joel Ssenyonyi. Abantu babeera ne ssente naye nga munnange baddayo ne basoma naddala mirimu gye bakola ezo si mulundi gumu basigala nga baddayo bongerezaako. So olunaku olwaleero bwe kityo bwe kitambudde. Afunye masters degree in organizational leadership and management wali ku Uganda Christian University. Tumuyozaayoza omukulu Joel Ssenyonyi okubanga mukwano tuuse ku buwanguzi. Yes, nga tuvuddeko eyo tugendeko awalala tulaba nti munnange omukulu Wyke Benda yasazeewo n'agamba nti oluvannyuma lw'okubanga avayo n'aproposinga era n'asalawo n'agamba
n'agamba nti ndowooza ke kaseera okukyalako mu bakadde b'omukyala wange era bw'atyo bwayasazeewo okugendera ddala ewaabwe w'omukyala. Kitwategeerako nti omukyala ono maama w'omukyala ono ava Lukunjiri ate taata w'omukyala ava ziti 10 Muteeso awedde emirimu. So kino kiba kitegeeza nti omukyala oyo Muteeso era bw'atyo gye yagenze. Yatugamba nti ekyamusikiriza ku mwana muwala ono nti munnange ebbanga lye babadde wamu muwala ono tamanyi TikTok, tali ku Facebook, tali ku Instagram. Yagamba nti ekyo kyamusikiriza nnyo. Omwana w'obuwala azaaliddwa mu tawuni, akulidde mu tawuni, asomedde mu masomero ag'ebbeeyi iseta high, naye nga tali ku Instagram, tali ku TikTok, tali ku n'agamba nti ono ye mukyalo omutuufu. Nange tubaagaliza birungi byereere era amawulire ge tufunye nti ssaawa yonna tujja kulaba mbaga. Tubayozaayoza era tusaba Mukama Katonda abateeremu obwangu ekintu kyammwe kitambulenga bwe mwakibala. Tuvuddeko eyo ye Honorable Rutamaguzi Ssemakula, munnange kyakoze Mike Mabiki ate ye omumanyi musajja oyo yeeyogerera mpola naye munnange buli waakuba agonzaawo. Si mwangu Honorable Ssemakula akuba ekigambo nekikusigalamu n'osigala nga kikutekulira muli. Muteekeko mubuuze sente ze wagitegeseza delegation conference wazijjewa. Honorable Mike Mabiki Ssebo nkwaniriza webale kubeera oli ku Radio 4 ekuwulira bulungi nnyo. Oleeta mukama waabwe nnyo. Honorable Mike Mabiki ye ssaabawandiisi w'ekibiina kya DF ensi ekuwulira yogera babuuzeko ku Radio 4 mpayo eddakiika emu babuuzeeko Ssebo. Ssebo Adamu bali nnyo kunkubira webali eddala. Njagala kulakusa kubabuuza kubawuliriza ba Radio 4 bonna bali emirimu tya. Ekibiina ekipya kiri kitya owekitiibwa mukulike naye Masaka? Ekirwa kiraba waliwo abaali boogera kino boogera kiri Ssebo ffe tukolera wansi. Omu ku bo ye Honorable Rutamaguzi Ssemakula gwe nnaye wano mu studio. Era mugambye nti wali wano ng'oyogera bingi abantu wabalaba. Ali Rutamaguzi naawe agibwa kaadisi nga bw'omubyala bw'omulaba. Ali wano akuwuliriza. Ali wamawo twali tukola people power nga oyo Rutamaguzi asinga okukunira Kyagulanyi alina mawo. Twali twakola n'obunga Rutamaguzi alina salimutale owulidde ate avaawo avuddeyo wamawo kati ayigidde egundi abaanoonya abaweranga zinyumiriza ofunyiriza ennyama owulidde alina makulu tebalina kigendererwa abo kikyagana kumalala bikyala abo bantu nga Rutamaguzi abatalina bigendererwa. Honorable muzaako kijjo mwagambye nti but before we get there mbadde kusobola ku mpuuga ku nsonga ya Rutamaguzi avumiridde nnyo mpuuga atuvumiridde nnyo yagifuula bizinesi oba ani amusasula kuvumirira mpuuga kuvumirira Mabiki kuvumirira Mukago kuvumirira ani Bwanika. Rutamaguzi naye Rutamaguzi yani byobufuzi bya Uganda. Okay, but abadde alina kyagamba nti ensimbi ezateeseteese mwazigjewa. Ate oyo wa DP yali DP nakati akyana kaadi ya DP owulidde basigala mu DP nga tugenze mu Nuupu okukola kati alina okutubuuza wajje tujja sente esente zakola Nuupu twazijjawa esente zakola Tafapawa twazijjawa. Ekirala aba Nuupu nga bwenagambye muganda wange Adamu Kungu aba Nuupu MP ba Nuupu basonda 1,607,000 ba MP ba Nuupu batusonderako 1,607,000 kukolo Abanuupu MP ba Nuupu bakiddemu kati ba MP ba Nuupu olwo okukulembeza obulungi obwa Mathias Mpuuga kubanga yali leader wa opposition bamusonderako era batusonderako 1,607,000 ku delegate conference. Akati oyo abuuza nti sente twazijjawa ali mabega nnyo n'ebigenda amaaso talimanyi. Sente nze manyi gye mwazijje
sente gye wazijja omanyiyo naawe leka kulimba. Sente z'abadelegesi, sente za woteeri, sente ze mwalidde leka kulimba Munuupu yazisonze. Sente ze mwasasudde badelegeti ennaku 2 mwazijjeewa kubanze nze ensonga lwaki ndi wano mulekerawo okwerimbalimba musimanyi mbweni yupe yakuŋŋaanyiza sente. Munnange akuba ku mutwe ye nga womumanyi tasaaga ate era tukyeyongereyo tukyalina amawulire ag'enjawulo genyina okuba nga nkutuusaako era ebigenda mu maaso wanene bitambula era nga wonna wonna tukwatayo okulaba nga bitambula bitya oba bigenda bitya. Munnange bw'owulira otya ebiri sayidi ze agenda wala wano waliwo obubaka bw'abakulu nga Alisa Lasso. Bw'oba mutegeera Alisa Lasso ono oyo n'omukyala yaliko muna FDC Kakongoliro era be bakyala abasinga okuba nga bayugumya Uganda. You can name them. Alisa Lasso, waliwo omukyala bamuyitanga Beatrice Anywa oba essaawa yakakati alirudda nasembayo okutegeera nga President Yoweri Kaguta Museveni amuwadde obwa minisita era awo siddangayo ebisigadde simanyi gyali simanyi kyaliko essaawa yakakati. Abo be bakyala be twali tulina wano eno mu ggwanga Uganda abayogeranga ensi n'egamba nti kyekyo naye munnange oyinza okumbuuza ekyatuukawo nange sikirina kakati wano waliwo obubaka. Alisa Lasso, Salamu Musumba, Betty Kamya, Kive Jinja, Apollo Kive Bulaaya agamanya nagasoma mu ababbi babano wano Apollo Kive Bulaaya bano abantu bali mu history wa Apollo Kive Bulaaya. Ababbi ba future babano wano Alisa Lasso, Salamu Musumba, Kive Bulaaya, Kive Jinja. Waliwo omusajja omulala baali bamuyita Bidandisali Elia Kategaya. Ababbi babano wano bannaye bano babbi ba future. Banaye buli lwala balukwago kuba enduulu. Nuupu 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 Mugazi y'olujjuliro opposition Nuupu ebafunzizza kati mugazi y'olujjuliro naye gye mutuwulira nedda mutuwulira naye mutuwulira anti mwe temukyasobola kwesimbawo kati mwenna muguraduatinga kubwa pate president. Okay, wano mutulekedde eddiiro. Aha, eddiiro balireseewo mujja kiwulira neyo tugenda balumbayo ngenda kukola political party. Amanyi ogawulidde ba Alisa Lasso, Beatrice Kamya oba Betty Kamya baba bayogeddeko ba Salamu Musumba. Abantu abo baali bulala be basitukanga okwogera n'ogamba bayugumyako Uganda eno naye munnange simanyi ebintu gye byatuukira ate ebintu ne byekyusa. So abamentioninze abadde n'ensonga era agyogeddekawo nga bwolaba mu katambi awo nga bwavuddeyo n'ayisaawo ensonga ze. Katusuubire nti gundi ejja batuukako message era ndowooza bajja girisiivinga n'omukono. Nga sinnamaliriza waliwo akatambi ekyewuunyisa akatambi kano ndabamu wa poliisi yayogera era ng'agamba nti mu Kampala wano waliwo ekiguruupu ky'abawala bo ng'omulimu gwabwe tetubamanyi nti oba bakoleraani simanyi nti agenda ne bajja mu bbaala ne beetega abasajja. Bwe beetega abasajja musajja wattu gw'ogenda tomanyi nti omuntu alina kigendererwa ekyamuleeta mbu bamanyi okudraginga abasajja g'oyinza mubeere awo nga mulowooza oba muli mu kunywa oba n'ovaawo ogendeko for short call kumbe ye nga yazze lwakigendererwa n'akuteekera eddagala mu byokunywa byo ate bambi nti oyinza okwesanga oluusi akuteereddemu overdose nti bye biviirako abantu abamu okuwulira nti yafudde atabadde mulwadde. Akankuteerewo akatambi okalabe oyinza okugamba nti nsala mugambo. Wala kiri mu kunyonyerezebwako nakyo
Bange mabega twa breaking rocket eyo bagenda mu mabaala oba mu bifo bye basanyukirwamu ne bakuloroforming abantu uliriza ne bakuloroforming abantu kati nga bwe tutudde oli munywa kasoda ali bufuna akashort call obogezi no komawo nga yataddemu kali nagezaako okufuna engeri yona gyakukolako omukwano gyakututte tomanyiyo oli awo mugenze kwesanyusaamu oba ki n'okutukira eyo ebintu bino omukulu Fred Kajubirumbu yaza abyogerako aza akola security alerts nga wa poliisi wakyogedde abaffe bagamba alina amatu awulire era bagamba nti embuulirire tefa yonna twala ebigambo bye oba toyagala bireke tebalina ge bafosinga kiri ku ggwe webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kubona wole wona wosinzidde sigala naffe tova